Okujaguza olunaku lw'abajulizi mu mwaka 2026 kukomezaawo ebirowoozo eby'ekirwadde ekya COVID-19 ekyafukamiza ensi mu mwaka ogwa 2020 ne 2021 nga mu mwaka egyo okujaguza olunaku olwo wane Namugongo abantu tebasobola kujja mu 2020 ate 2021 baali batono ddala. Kati ekirwadde kya Ebola ku mulundi guno kye kiremesezza ebikujjuko bino era wano wandibadde wajjudde abantu wabula mu kaseera kano nga weereere. Na n'emmisa ezibaddewo olunaku olwaleero wane Namugongo zitegekeddwa mu bazilika eri wano ku kiggwa ky'abajulizi abakatuliki e Namugongo. Okwawukanako n'emirundi emirala ekibangiriza abantu we batuula ne babooga olunaku lwaleero kibadde kikalu bwe kkalukalu nga kirimu basirikale batonotono abapoliisi n'ab'amagye abatangira abantu okukkirira mu kifo we batera okusena amazzi ag'omukisa. Olwaleero ebitambiro bya mmisa eby'enjawulo bitegekeddwa mu ekereziya bazilika okuva ku ssaawa 12:30 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 8 ez'olweggulo okusobozesa abantu ab'enjawulo okufuna omukisa okusoma mmisa y'olunaku luno ewatali kwenyigiriza mu ekereziya eno olw'okulwanyisa ekirwadde ky'Ebola. Wabula oluvannyuma lwa mmisa emu ng'ewedde nga waliwo abakugu abasooka okuleeta eddagala eritta obuwuka ne bafuuyira ekereziya yonna olwo emmisa endala n'eryoka etandika. Mmisa ebaddewo ku ssaawa 4 ez'okumakya ekulembeddwamu omubaka wa Papa eyawummula Ssaabasumba Augustine Kasujja ng'etandikidde mu nnyiriri zino ezikulembeddwamu abaweereza ababadde basitudde obusanduuko buno bwe batugambye nti bubaddemu ebisigalira by'abajulizi abattibwa mu mulembe gwa Ssekabaka Daniel Mwanga basamula ekkere wakati w'omwaka ogwa 1885 ne 1886. Ekereziya nekubyeko bugula abalamaze okuva mu bitundu by'ensi eby'enjawulo wano ku lukalu lwa Ssemazinga Africa, e Bulaaya n'ebitundu ebirala eby'ensi. Bwana mukulu w'ekigo kino Reverend Father Vincent Rubega obwedda tata kujjukiza bakkiriza okwerinda ekirwadde ky'Ebola. Bw'abadde ayigiriza Ssaabasumba Kasujja ayogedde ku bumalirivu bw'abajulizi ba Uganda olw'okunywerera ku nsonga gye baali bakkiriza nti y'entuufu wadde nga baali mu myaka mimpi ddala. Here beside me under this altar, Charles Lwanga at the age of 25 was martyred, burnt alive and at this place. For Christians must be courageous. They must be strong. They must, as St. Peter wrote, be firm in the faith. Nusio Kasujja wano wasinzidde n'asoomooza abakkiriza okulabira ku buvumu bw'abajulizi bewala ebikolwa ebikyamu ng'okulya enguzi, obukaba n'emize emirala egiweebuula. Temptations of corruption, temptations of immorality, temptations of laziness, abstaining from work, temptations of abuse of authority and ecological destruction and land grabbing, temptations of unjust enrichments, family conflicts and infidelities. Ssaabasumba Kasujja yeegayiridde abakkiriza okwongera okuwanjagira Katonda ne Mapeera eyasomesa abajulizi ba Uganda naye alangirirwe mu lubu lw'abatuukirivu nga bwe kyakolebwa ku baana ye be yasomesa. Mapeera, who said those words, died of malaria 4 years later on the 12th of May, 1890. Still a young missionary at the age of 36 years and 6 months. 11 years after his first arrival in the country, Uganda, at Kigungu. He is known, Mapeera, is known for having been a priest of fervent prayer and a courageous man. Let us pray also on this occasion for his beatification
and canonization, God willing. Amaliriza ng'asabira bannamawulire ababunyisa amawulire amalungi ate n'asabira n'abalina obuyinza mu ggwanga okubukozesa obulungi. And bless all our media people who communicate the message of God to the rest who cannot be present in this church. May God bless those who are in authority, that they may fulfill their duties in faith and love. And may Almighty God bless you all, the Father and the Son and the Holy Spirit. Abadayosisi y'e Kasese ku ludda lw'Abakatoliki be baali baafuna omukisa okutegeka ebikujjuko by'e Namugongo omwaka guno, wabula tebasobodde kubitegeka ng'omukisa guno gwabaweereddwa omwaka ogujja basobole okutegeka. Kati ekirindiriddwa gwe mwaka ogujja tulabe ekinaabaawo ate n'okwongera okusabira eggwanga ekirwadde kya Ebola kireme kwongera kusaasaana. Gerald Damulira, Agafeeyo Spark TV, wano e Namugongo.